po jako akawuwo. Bino bibadde ku kyalo Bandwe mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti Wakiso. Abaana b'omugenzi Eric Sennabulya nga bakulembeddwa Mutone Kavuma ne Judith Nakyejwe bwe bakedde okugenda ku ttaka lye bagamba nti lyabakakulako omugagga nannyini kampuni enkozi y'emigaati eya Kidawalime Bakery Charles Lwabulindi ne batandika okulikubako ebibaati. Lwabulindi ayagala kutwala kyapa kyaffe, ayagala kutwala kijja kyaffe. Wano tulina ekijja ekirala kiri wali eri. Kati yali agamba mbu yagulawo ate ffe tutundako. Otekuba kubba. Kyokka bano nga bakyagenda mu maaso n'okusima ebinnya okussaako ebibaati zireese ssentebe w'ekyalo kino Ezekiel Tawetwa ng'onaagezezzaako okubayimiriza wabula ng'ono bamutandikiddewo okumuweereza ebisongovu ssaako okumusindiikiriza okuva mu kifo kino. Oba oyagala okubeera toyagalanga ku kyamidde olina olukusa oluwagira abantu okutwala Nakyejje ategeezezza nga Lwabulindi okufuna ettaka lino bwe yeekobana n'omukulu w'oluganda lwabwe n'amuguza ettaka lino nga tabategeezezzaako era bano bagambye nti Lwabulindi bagezezzaako okumutwala mu b'obuyinza kyokka ne bamusaba ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino wabula nga tabirina. Nekkuba erijja ku bijja. Waliwo omukazi yaligulaawo luguudo lyali kkubo twali poloti wano. Yali luguudo lwaffe nga lulwetwa wano ku kijja naye lwakuba oli omukazi Nababi yakolagananga ne ssenga waffe ne beegabira. Kati yali omukazi agamba banabi yamuguzaawo naye nga yamuguza kkubo. Wano tewali poloti. Male naye nga wa luganda lw'abana ategeezezza nti Lwabulindi yakozesa omukisa nga bakyali bato naye ze ettaka lyabwe kyokka nga liriko n'ebijjanga n'ekkuba eribatwalayo yalizimba ennyumba. Kubanga awo otwaziika maama waffe maama wange ate era nga liriko ettaka ly'abasenga bonna ne bakojja. Abaana baba bakojja bange baagala okukozesa ettaka lyabwe eryo naye ate obuzibu basinze okufunira n'okusanga ky'omugagga gwe bayita Kidawalime oba Lwabulindi abalemeseza okukozesa ettaka lyabwe. Bano basabye bekikwatako okuvaayo okulaba nga abayingira mu nsonga zino kubanga omugagga ono ayagala kutwala kifo kyabwe nga tebakkiriziganyizza naye era nga bano kwe kusalawo balikubeko ekibaati okumulemesa okukolerako emirimu gyonna. Kitwagala kyokka kitwala ekirala kyetwagala kibaana kyaffe akiveemu twasibako ssengenge n'amugjawo bamujja kukolera tuntu ng'akijjawo naye nange namenyamenyako mukazi we yajjanga n'asimba lumudi nange mujjawo. Ye kyalina ayagala kunyigiriza kubanga alina ssente nakutiisatiisa naye mbadde ndowooza nti ensi teyanditambudde bwetyo. Abatuuze ku kitundu kino basabye abantu bano okutuula ku mmeeza emu bateese okusinga okuleetawo obunkenke ku kitundu kyabwe. Tetulina kimu Lwabulindi kugamba bannaye bazaddewo mubijjewo owulire bukuyo okubabawusa ne gavumenti nti mwami waabwe bamala okugula ekyapa kya wano omu ku booluganda n'ayita emabega n'agenda n'ajjayo ssente. Kati waliwo omukisa bano gwe baagala okukozesa nti eyajjayo ssente kirabika yafa abooluganda bamutudde baga nti yafa. Nti badde ku mmeeza bategeeragane kintu kyangu nnyo so si kuva bava eri buvi bajje bakube bugaati bagende okuba balidde ssente. Ssentebe w'ekyalo kino Tawetwa asabye abantu abalina enkaayana z'ettaka okuddukira mu kkooti z'ekyalo okubanga bo babeera bamanyi abatuuze baabwe ku nsonga z'ettaka. Zibadde ekyamazima tezigoberedde mateeka nga bwe ki nga bwe galina okutambuzibwa. Abantu bano bazze okufensinga ekifo kyabwe naye tebayiseeko wadde ku LC ofiisi okututegeezaako balina obwannannyini kyokubadde banga abapoliisi abatwala ekifo kino bafunyeeko ku lupapula lwonna olubasavingiddwa okuva mu kkooti bangamba tewaliwo kikola ki. Wabula ye Lwabulindi bw'atuukiriddwa wadde nga teyagadde kulabikira mu kamera zaffe ategeezezza ng'ettaka ko n'ekibanja ebyogerwako bwe biri ebyo by'oyanga yabigula emirundi ebiri. Mwankuba mu mawulire nti omukazi nemedda n'okuweerera abaana ng'ate nina n'essomero bukedde ate nakubana nende nga kuleetere nga 13 omwezi gw'okusatu 2013. Bwe tuviiridde mu kifo kino nga bakyagenda mu maaso n'okukuba ebibaati ku kifo kino. Bazze kitundu kyaffe baatubuulidde ne
basobodde okututegeezaako tugenda kubanga tukola ensonga efaanana bweti. Ajje Samuel yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Abazze batugamba be bannannyiniwo ate namuzaikidde waliwe bana bagamba be bataka benyini bannannyiniwo.